Mulowooza embwa terumye mwanyi banna Uganda tebaliko mugende Saudi okukola obwayaaya okusinziira dynamics eziriwo abasaudi balaga nti baliducinga sente tebalina sente naye ate bamaid okuva mu mawanga amalala nga Ethiopia bayingira naye nga kivaawa kiva ku gavumenti ya Uganda butawuliriza twagigamba ati first nti basebo yese muli mu business naye recruitment fee wamwe asusa obungi abawala bumbajjako sente nyingi tebakoma kukozesa mwana gwe batutenga kalogoyi nga nsolo kubanga bamuguze sente nyingi kyokka ati nabo bakitunula ne bakikomparinga ne other countries ate kimakinga worse okubanga kibi nnyo kwe kubanga omwana avudde Uganda nayingira ekiyumba omwalabu n'amubuuza n'agamba nasudde millions 3 abaana abasinga process agiteeka mu million 1.5 company nezimugamba sayininga endagaano ya million 3 omwana alaba emirimu gyazza okukola mingi kyokka ati n'akasente yazza akasasudde n'abeera mu depression omuwalabu ebyo byonna abadde abigoberera yensonga ffe twabagamba mukole ekintu kimu bamwagala okusasuza omwana sente onaagenda okumenya okubayirawo omubiri kubanga ye representative wammwe mwemba muziridde nte mugenda kukola family musi yegenda okukola abeera mwana oyo temujjaako yadde 10 kyabalema mwagala muli wa mirundi egi mukamule omuwalabu mukamule n'omwana agenda okukola kati omuwalabu yabategedde abagamba Omu-Ethiopia walayisi nnyo era kyova olaba recruitment kati Uganda eri wansi era go omwana atanajja weekaabire owayo akasente ng'ogenda kujja Saudi Arabia waayo katono kubanga chances z'okujja ntono nnyo okusinziira ku dynamics eziriwo kati obudde buno ntono nnyo chovola ogoberera gino emyezi 6 mwaka abaana avudde Uganda nga bagende Saudi Arabia batono nnyo lwaki yensonga niwola Saudi Arabia yewanika esala omusala buli kadakiika 8 eri 10 tugamba nkaga mu 5 yensonga nenga kyali kyangu nnyo government ku reducinga recruitment fee nimutegeeza aba company zino mulekerawo okujjako abaana obusente baabwe bubaluma kubeeri bagenda kukola nga kalogoyi twali badde tusugala naffe tuli mu business nira kuba nti mwagaliza mbuto zammwe mweyagaliza mwekka mwagala kufuna byamangu kati mugenze kufiiriza ffenna mwabaleeta abaana temwagala kubalondoola mubajjako sente musaba recruitment fee kati gomwana wenna akyayagala okukola ng'oli Saudi Arabia gira onywera ebyokugenda Uganda gira obikendeeza goge mazima pozi ng'ogenda kuvaayo dda mu nsi ndala ne gwe ayagala okulitaaninga gira onyigamukko ogoberera amateeka ga mukamaawo kubanga beebyokudda bizibu bikyali bizibu bijja kweyongera okuguma singa tuwabeerawo kikyuse wakati wa gavumenti ya Uganda ne Saudi awamu ne recruitment company ezijjudde omululu. Waliwo ekipya ekyalabise nti ennaku zino ba bossi bammwe naddala Saudi Arabia ate kati baayiza omuze omulala gwakubbiikiriza bawala ababeera bamazeeko contract zaabwe. Kati n'owuliriza bw'obanga omazeeko contract yo tokkiriza bulabolabo mukamawo bwakutonera simanyi nakugulidde essaawa kuguliddeyo essimu yino iPhone akuguliddeyo obukuufu buno necklace earrings obwa gold abutadde mu nsawo yo oba abukuwadde nti buubwo kalabo gagattako n'engoye empya. Kati kye bakola ebintu ebyo wamala okubikuwa nga obiteeka mu nsawo yo bw'otuuka ku kisaawe nga yeefuula abuliddwako ebintu bye ewaka ng'akubayo essimu ng'era bagamba nti gwobibbye nga bagamba nti kabakwaza ayita ne poliisi bagenda okukwaza kituufu ng'ebintu biri mu nsawo yo. Kati awo ekiddako ng'agamba nti obutakusiba akuzzeeyo ewuwe omukole waakiri omwaka gumu bibeere nga bikomyawo ng'akusonyiwa era abeera agenda kuzzaayo nga n'okusasula tayagala kubanga yakuwonyeza omusango nti wabadde obbye. So kati kiri bwe kiti bw'obanga omazeeko contract yo tokkiriza bulabolabo buleke
tokkiriza bulabolabo, komawo n'ebyo ebibyo by'okoze mu ntuuyo zo, komawo n'ensimbi zo ezo z'okoze nga zivudde mu ntuuyo zo, oleme kutuuka wali oswazibwe ku bintu eby'obuntu ebitaliimu ate nga bagenda na bikutwalako. Oli akuwadde ekirabo akiyisenga kirabo ate atuuse wali eri akikugjeeko oswadde bakwazizza bakuyisa omubbi naye ate nga tonnabbako. So kati bw'obanga omaze ku contract yo nga bakuwa obulabolabo bugaanye, si mu mutima mubi naye mugambe nti nno nedda nja kugenda n'ebyennina okusinga okutuuka wali bakubbiikirize. Mbeere beegendereza. Oyinza okukomekkereza nga bakutte ng'omubbi, oyinza okukomekkereza nga ozzeeyo okumukolera omwaka mulamba mbu ng'agamba nti olwo bw'agenda okusonyiwa. Mukama abawe omukisa.